Ya ekituufu enzige zajja ku Lwokutaano ku ssaawa nga 6:03 omwezi guno ne zituukira mu kitundu kye bayita Alakas mu ggombolola ya Amudat naye nga zaava sayidi y'e Kenya kaakati ne zitandika okubuuka nga zidda ku sayidi y'e Nakapiripiriti. Waliwo ekitundu bakiyita Komoreti kirina n'ensozi awo kumpi, waliwo ensozi Adam Mountain ne zigenda ku sayidi eyo. Twafunye ate ekibinja ekinene nnyo ne kijja kigwa mu tawuni kanso ya Amudat naye abantu ate ne batandika okubakerere n'okuwaggana ne zidduka ate nga zigenda mu kitundu kye bayita Koske. Ekitundu Koske ekyo we zaasookera mu mwezi gw'okubiri nga 9 we zaasooka okujjira zagwa mu kitundu ekyo ekye Koske era kati gyesiri. Naye twamaze okutegeeza Permanent Secretary wa Ministry ya Agriculture batusuubiza nti bagenda kubaako kye bakola. Bamaze n'okubuulira ab'amagye abazifuuyira nabo eggulo baatutegeeza nti bali mu kukola nteekateeka kugenda kuzifuuyira. Naye kitweraliikiriza nti bwe zajja mu mwezi gw'okubiri waaliwo akasana nga ettaka likaluba nnyo, zaabiika amagi naye amagi ago gaagwa ku ttaka nga kkalu ne gafa. Kyobola nga kati tetulina nnyingi zaayalula naye ate kati omulundi guno enkuba yatonnye, ettaka gonvu nnyo. Tusuubira nti buli we ziraga zigenda kulekawo amagi agayinza okwalula ng'ate tumaze okusimba ebirime ne kituleetera obuzibu mu bbanga eritali ggwanvu.